All right, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Just sinzira okubanga otuwachinga. Olunaku olw'ejjo omuyimbi amanyikibwa nga Patrick Mulwana abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin yasimattukidde Watono okugajjambulwa abatuuze b'e Jinja. Alien Skin yabadde agenze okuperforminga ku mukolo ogwa NRM ogwabaddeko ne speaker wa Uganda Anita Mo. After his performance kigambibwa mbu wabaddewo ababadde bamulinze. Emabega kaawo twawulira amaloboozi agali gava mu Eastern Uganda. Eastern Uganda njogera ku Busoga, njogera ku Bagisu, that part. Abantu beeyo ebyaddala bo balayika bakoowera ddala Alien Skin. Era lwe twasooka okirabako lwe lunaku Alien Skin we yagenza performinga eyiganga era ku mukolo gwa NRM. Olwamala performinga abantu bamukasukira amayinja kw'ossa n'okwasa emmotoka ye era kyagenda okumaliriza ng'ejjinja limukutte wano eno. Wayitawo ebbanga ttono nnyo ne bamugamba nti toddamu okusala n'ojja eno. Abantu abasinga twali tulowooza byakusaaga. Tuba tukyali awo ne wabaawo omuvubuka ow'embaale eyali dansa eyafa, naye ng'okufa kwe kwekuusiza ku kutulugunyizibwa abayitibwa abafangoni. Omuvubuka oyo bayita nafa yakola ka kilipu ng'agamba nti omu ku babodegaadi ba Alien Skin amanyikibwa nga Babu yamuwamba n'amutwala ku fangoni ne bamukuba nga bamulanga gwakuba nti yali yava mu fangoni. Omuvubuka oyo lwamukuba kigambibwa nti yafuna blood clot era wayitawo ennaku ntono nnyo teyafuna bujjanjabi bumala, omuvubuka oyo n'afa. Abavubuka abawangaalira embaale ne bava ne bagamba Alien Skin togeza n'olinnya ekigere, never step a foot on the land in Mbale. Twali tulowooza byakusaaga. Now kyalabise just okwosa ejjo Alien Skin ne Bebe Cool bayina akalingo kaabwe akabadi kaabwe ke baakoze nga bagenda mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga boogera n'abavubuka okulonda Museveni. Baasookera Jinja ne baddako Embaale. Wabula okumanya nga Alien Skin naye yawulira eddoboozi ly'abaana b'Embaale, kweyo ttuwa Alien Skin teyalabikako Mbaale. Era ka kilipu kaafuluma nga Bebe Cool yeegayirira abantu b'Embaale okusonyiwa Alien Skin. Mu bigambo bye ng'agamba lwaki mwonoona obulamu bw'omuvubuka omuto nga Alien Skin owa ghetto nga mmwe. Naye neyeerabira nti waliwo n'omuvubuka eyakubwa eyali omuto n'afa, obulamu bwe ne bugenda bwe butyo ate nga yali dansa ali very promising. Olunaku lw'ejjo era wabaddeyo omukolo gwa NRM ejjinja. Mu bayimbi be baayise kwabaddeko ne Alien Skin. Oyinza okugamba nti oba abantu balina obusungu ku bayimbi ba NRM, which is not right. Abantu obusungu bwabwe babuyina ku muyimbi omu, kubanga omukolo ogwo gwe ssebo bannya bandaba tegwabaddeko muyimbi Alien Skin yekka, no, wabula gwabaddeko abayimbi bangi era twalabeko Gravity yeze n'aperforminga olwamaze n'agenda nga tewali kye bamukoze. Njagala weebuze gwandaba, olowooza Alien Skin talina nsonga n'abantu beeyo? Now these are two different theories zenjagala okuwa. Abayimbi balina emize egyagala okukola statements, egyagala okukola stand. On the other side kisoboka okuba nga this was stage managed kuza Alien Skin mawulire because amazima go omuvubuka yali yabula mu mawulire.
omuntu yenna abaddeko mu mawulire ayina ofuba olaba nga akola ekintu kyonna ekisoboka okudda mu mawulire. Kisobokera ddala mu mbeera y'emu, era nekisoboka okuba nga abantu b'ejjinja baamukoowa. Kati woba nga wabadde oyagala kukola amawulire ng'olina be waguze n'obagamba mube nga abankuba amayinja, tudduke nziremu okutraininga mu mawulire. Waliwo ate bali abatakwagalira ddala abasobola okwenyigira mu abo basobole okukuba amayinja agaddala oba oli awo okutuusaako obuvune. Omwami oyo Alien Skin kinajjukirwa nti we yali apafominga ku nkuuka y'omwaka ogwaggwa yavaayo ne bakuba abantu mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka, ne babakuba n'ayimirira Kazindaalo bold n'agamba nti ekyo kibadde kituuza, mutulinde mu kalulu. Kati nno birabika byakyuseemu ku bintu ebiyindayinde Tanzania, ku bintu ebitambula e Tanzania, ebintu birabika byakyuseemu. Abaana e Tanzania banyiize, buli bizinesi ya muyimbi abadde akukuta ne Samia Suluhu bagyokyezza, bagyonoonye. Kati gwe Alien Skin wokeera n'olowooza nti ogenda leeta amampaati ku bannayuganda abalina obusungu okumala ebbanga, ogenda funa obuzibu. Wano Jinja Jasi wabadde kumpi, ekyo kye kyabaddewo. No one knows oba kyabadde stage managed oba kyabadde real, but all we know is abantu bakulaze nti tebakwagala. Okumanya nga abantu baleka bakowa omuvubuka ono, nalabye mu audience ng'ayimba naye ng'abakuba endulu be bali awo maaso abatono. This was once a beloved artist in Uganda. Era baneze saasira nnyo omusajja gwe bayita Bebe Cool. Buli lunaku ayongera kuyiwa buyinja. Era omuntu omu yagamba nti Bobi Wine agenda kukozesa Bebe Cool ensobi mpaka wanakka wansi naggwerayo nga teri amwogerako mu mpola mpola. I saw a video of Bebe Cool nga yegayirira Alien Skin. Yakyalowooza nti Alien Skin yoli yali very popular. No, popularity ya Alien Skin kikirize kigaane. It was partly made by National Unity Platform. Newe yavaayo n'alaga side amazima ga Katonda mu ggulu. Abantu beesala. Kino kyalabibwako ku kivulu kye yategeka wano ku Cricket Oval. Teyaweza n'abantu 800 mu kivulu. Teyabaweza. Naye njagala okomparinga ekivulu ekyo n'ekivulu kye yasooka okukola ku Freedom City. Namungi w'omuntu eyali eyo mu komparinga n'eyali waneeno. Tewakyali. Okuva lwe bayetandika okwenyigira mu bintu by'okutulugunya n'okubonyaabonya bannayuganda, bagamba files eziri ku poliisi nkuyanja. Era omuvubuka ono gavumenti we beeyagala egenda mukozesa buli kye baagala. Kuba wonna we yeekyangira balina natti ze bagenda otandika osikamu emukwemu. Abaana bonna abasinga baali batambula naye baamuvaako, abo baasigala naye baamaliriza bali mu makomera. Komanda Mudogo batugambye ali luzira, azunga buzunzi, talina na kyakulya, tewali n'asobola mumukyalira kuba n'abandi mukyalidde batya bayinza obadetaininga nti baali naye. Komanda Mudogo yavangayo n'agamba nti system nambo satalito mpeti ng'akuba abantu nga yayita na mulalu, kati ali luzira. Bamusaayo nga saddaaka. Kati obuzibu buli kubanga osanzeyo muganda woyo gwe wakuba n'omwabi oluba n'omusanga eruzira, oba ogenda mugamba ki? Byebyo Alien Skin yabadde Jinja, Bamututte kaguddeyo. Ab'embale bo bagamba otukulabirako bwe tuti. Nkugamba ekikulaga nti naye atya Bebe Cool yabadde Mbale teyageze n'Alien Skin ng'era akimanyi waagenderayo mane ane yammye
tambuza video. Eno video ekutuusibwako bannaffe aba Momon Construction Company. Bakakensa ate bakafulu mu kuzimba amayumba. Oyagala ennyumba ey'ekirooto kyo, gwe jasi bakwase kalimu olinde ekisumuluzo kya nnyumba. Bakubire ku masimu gaabwe agali awo wansi ate ofune the best.